Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nyabo nkulamusizza maama. Kale oyogera ne kalima ku beat wano. Amanyi bakuyitani. Kere tuyite mu bwangu kiki? Kale yamufubirireko. Anti nnyo olina emyaka emeka Claire? 17. Kakati nsaba tukole bwe tuti. Naagala otye, oyagala buyambi si kyo. Njagala obeere free. Oyogere buzibu ki bw'olina. Nafuna omusajja yafunisa olubuto n'ensala ngende naye. Omusajja akufunisa olubuto ng'oli wa myaka emeka? 15. 15 kati olina emeka? 17. Olina 17 nkuwulira. Kati yakusanga okufunisa olubuto? Yali nga azze wafukola. Wali muki? Yali munyankole nga azze wafukola yali akola ku faamu. Yali akola ku faamu wamu? Yali akola ku faamu ene wafukola. Wakiso naawe obeera Wakiso? Eyo gyembeera. Kakati wazaala? Nazaala mungu. Omwana kati wa bbanga ki? Agenda weza myaka 2 mu gw'omunaana nga 25 era yaziweza. Agenda weza myaka 2 mu gw'omunaana. Guno gwe yawezezza. Kati gwokola ki ssaawa zino? Nina gyendi okukola kwa yamunzibako naye namuleka waka nengamba kaŋŋume kale kwasigundi ani yamututte. Omwana baamubba? Yamubbayo lwakuba yali amanyiyo. Yamubba wammwe? Taata we agali muleseyo nga nza mukolerera nabukwalife nabeera naye nga nkuba nti bugunya aliyo waabwe bamala na mama yasinti ya sente kwekudduka. Bamuzaala wa? Anungu. Maama wo gyali? Ne taata wo gyali? Kakati omwana yamubba yamutwala wabwe Kanungu. Bw'omukubira ku simu agamba atya? Azo naze yanteka mu black ice nezinayo newaka era wampulira eddoboozi nanzija nawayitawo emyezi 3 nga mututte nankana ngamba omujjo nenganze sina sente mpezi ntwale zenkumyawo nti oba toyagala muleka aboneebwo kati nambe waka bankubye ono yasuula eno omwana yajjeyo Kampala kukola nze naye manyi akumyewo nganze simanyi na gyali. Kati omwana yamusuula eri mu kyalo najja? Akomawo eno. Kati lwaki ogala gwe n'ojjayo omwana? Nange sina sente kati ogenda wali 15. Baagala sente mmeka? 15. Ogenda mpako linnya bbaasi paka Kanungu ne booda ekwongera kuba mmanyiyo nagendayo emirundi 3. Wagendayo emirundi 3? Nagendayo nga ndi lubuto nenkomayo eno okuzaala nenzayo okulaba ku mwana nenzayo n'omubaka. Kakati kakati tugenda kukola bwetu ongambye gwani? Claire omusajja oba amuloopa lwe yakufunisa olubuto? Nze nawe twadduka buda ngamba tudduke dabo waka ne banga kale komawo zaalire ntwali kye tugenda kukola. Wadduka naye ne mugenda e Kanungu ne mwekweka mukwano nga gubali bulala ongambye nti yakubanga? Yankubanga ne lwaka nga tibalina nengenda ku polisi n'empala gamba nga bagambye no temusobola mugende mufumbire abeewamu. Wali osoma? Nje naye ntujje ku stage. Kati okola mulimu kyogo ogukuwa kasente? Nze bagenda kukola kaseera ekyatwala era kuba kubanga ndi n'omwana era. Kati okola waka? Waka wa muntu? Ndabirira abaana naye omusajja yabeera buli omukazi ajja lwa mukaaga agenda kusande. Obalabirira ludda wa? Ayitawo eno namuŋŋoona Kasuubi. Gy'obeera? Mane kati oyagala tukuyambe kikuba omusajja osijja mukubira nze mpulira n'obusungu. Naba munkubireeko ampezi ntwale zinkomyawo nziye. Bw'omugamba azikuwa yagamba atya? Yagamba watu yagala muleka abone nga waki wamutwala ng'ogenda mumusuule. Tumusiba omusajja ono oba okyamwagala bbaawo? Tumusiba kati tugenda mujja kati ssaawa zino ko mumusiba sisobola gga. Wadde oyagala tumusibe? Tokyalinamu kalaavu kamwagala? Edda. Kakati kikulu kusondera ssente si kyo? Gende e Kanungu tugoze tukole tutya omwana nga mpulira ennaku ennuma emitwalo nga 15 ndowooza. Kati omwana bw'ona amugya e Kanungu ogenda muteekawa? Osenga
wange muganda wa taata yali yamukirizanga mulabira bulungi gye yali ono gye yamubba yamubba bulabira bulungi omwezi bwe guggwa bagulirayo obuseera sukaali bwokka mpezwa n'omugozi alinga naluga nti nno omwana nataka mugambe nagenda ku mwana nkulaba ku mwana nzikiriza mugulirayo n'ebintu ali ngamba mutwalire. Kati wafuna boyfriend omulala? Badde sinafuna. Guma tofuna owulidde? Sooka weetereze ali sooka okule. Essimu ye ereeta mannya ki? Ngobi Steven? Ngobi Steven. Oli musoga? Nedda unafuna nsazi sizajja. Namba weeyambisa ku namba. Tusomere enamba yabawuliza bagifune basobole okukuyamba naye weegendereza mulimu abafere. Owulidde akuwaayo 10 kikuŋŋaanye nja kukubira essimu ombuulire sente z'oweezezzaawo. Akugamba jangu wange saa 6 ogw'ekiro togenda. Receivinga buliceivinzi gwe oli wakubira omugamba nti nze njagala kuliceivinga sente noonya transport antwala Kanungu. Soma ennamba yo. 07 nya 94 74 46 nga mpuliranga ennyingi giddemu 0744 94 7446 ewera kabugo 46 esembya 46 ewera kale na bambi Claire katukusabire bambi naye toddamu okwemakula abasajja sooka obaleke sooka okuloweza emyaka 18 ebiratuli biraba gye bujja toddamu kwemakula kati yakulimba kyoyo musajja dada yali akola akasuubi ulira maama yalinga antumangayo ebintu mu faami yabe yalinga aguzayo ebintu nabakaayibisi azino dada yantumira enkuba n'ensange enkuba obudde bw'enkuba bumala ebitembuga bambi kale tukusaasi nja kukubirako enkyanda bibona sente z'onaaba ofunyeeyo sikabanko mutabizi naye tokaba kadima gwe gusoose munzikirize bane nkaabe mwebali okukibako Bit FM bali ku WhatsApp wano mwebali njagala muteesetese beteeseza nga njagala muyambeyo omwana ono kasente ebyaddala mbasaba bayambeeko ku mwana kasente mbasaba kuba embeera bambi gyali musinnungi singa okunnuma muto muto ate n'azaala muto munne baabuwe nogamba tima gumuluma wannanga abasajja betaaga kufa nga batudde kubanga notuli ekisiraani ekyo omwana muto alinamu abaana abawala mwetiriize ekikutwala mu basajja egyo mu myaka 16-15 ddala oba ofa kinensi nze gye emyaka nga ndoopa n'okuloopa nga ndi mubi nnyo emyaka egyo ngutandikuuti atuwa ennamba tulabe kye tunaakawa naye bannanga olemwa kaana kato baabuwe nze emyaka egyo ekisooka kya byonna abaana abawala banange musaasira obusente bwaffe abazadde bwe tubateekamu musome kati wadduka n'omusajja oyo yakuzaalamu omwana amubbye kwe kugamba oli awo kati obonaabona kasita enamba ogitusomedde katulabe kye tunateekako ono timu Batooro Adyeri abawala muyigge bannaye musaasira obusente bwaffe. Thank you so much Tim Batooro Adyeri. Oranganyi bambi mukazi wattu omutima gw'omwana gumuluma naye abasajja lwaki mwagala okutujjako abaana baffe mama eseza webali nnyo webali eddala okubanga oteesezza mwami Kadima n'omwami Kabogoza mwebale tuweeza ono Samuwemba kyokutaso bambi mwana mwala bambi ngaalabye naye katufunye ennamba y'essimu ye katufunye ettafaayo tumuwaayoko abenga adda Kanungu ono asigala sanyumba okutyokutaso omukama akume atakumira mpeera ebisajja ebyo byetaaga kusiba n'ebisonzo nabikasuka mu nnyanja mwonoona abaana b'abannammwe nemubatira future n'abaana bawala mwenna gye muli banonge mwekuume bwe mupapira mujja bisanga mu maaso mwetamwa n'okwetamwa n'amalimba ekawuko era gye biri mu maaso amazima gali nti bajja bisanga ate bibatame sindikira ennamba ye bambi tumutwereko kye tuba tusobodde ebali nnyo bali eddala. Good evening Mr. Kadima, thanks for the show. I'm listening to Bit FM. It is true Kanungu is very far. Let us support our girl Kale. Thank you so much boss. Ngenda kubongera ennamba y'essimu eno
mwebale okutuweereza kasita enamba ngifunye ngenda kubanga muteerako ono Immaculate omwana w'entungamo. Immaculate oli otya munnange? Mwebale njagala mumuyambe tubeere nga ate tumanya nga bwe bitambula. Enamba kangibadiremu esimu. Enamba y'omwana omuwala eri 074 94 74 074 94 74 46. Kabogoza shika musula bulungi mweraba.